Ekiri ekyakeseza olunaku olwaleero abagoba bodaboda Nsangi baguddemu ekyobeera Banaabwe Tuhyuke Nicholas byatemereddwa loole y'omusenyu okakkana ng'afiiriddewo. Tukitegedde nti mu bbanga ettono lya kayita abantu bane badde bakafiira mu kifo kino kyennyini ekitadde abatuuzeko n'abagoba bodaboda ku bunkenke. Mu mbeera eno bano babadde bakedde kwagala kwekumamu gutaaka balaga obunyiikaavu bwabwe naddala olw'oluguudo olubagamba nti lubi ko ne loole z'omusenyu zisusse okubatta kyokka poliisi ne batebuka neekereza basajja bayo mu kifo kino kyennyini. Bano batubudde nti oluguudo lwafuuka kattiro okufa kwa Banaabwe Nicholas kwe kwasinze okubajja mu mbeera. Tuleese wano bulumi tetwagala kwekalakaasa kubi naye twagala eddoboozi lyaffe libulirwe tulina obulumi bantu baffe bafa. Ndowooza baweza abantu nga 10 kubanga omulala yafiira wali era emmotoka ennene eyo sinotwaka yakolaki yamutomera. Bagamba nti oluguudo luno lujjudde obugulumu kyokka nga newankubadde bajjukiza UNRA entakera ku nsonga eno mpaawo kyali kikoleddwa. Balumiriza loole ennene zakazibwakira Sinotrak okubaggulako olutalo nga zino zibatte entakera. Tewayita nnaku ziwera 5 okujjako nga waliwo wanafuniddewo accident. Emmotoka bw'etamulinnya agwa n'amenyeka agwa n'anuubuka. Abakulembeze nga bakulembeddwamu mmeeya w'Ensangi Mathias Walukagga bagamba nti beewuubye ku batwala ekitongole ekiwunira okumala ebbanga bakooye kyokka ng'eno abantu baabwe bongera okufa. Ekkubo lyaffe lino lisusse okutta abantu bafa on a daily basis era ne mbasaba tutere hampusi wali ebuwali kwa ice water wantu wagazi emmotoka zidduka nnyo oluguudo si lulambe temulimu nkuubo oli kumanya nti nno oweena asaliza wano yadde twala emmotoka 3 n'abantu tebakimanyi. Mukama Jeno Katumba amala ajje atase embeera eno abatuuze nga tebanne bakwesuulamu jjulume nakwata bipapula kwekalakaasa wabula abantu balongoosa embeera eno. Bagamba nti enzimba y'oluguudo ono eriko akabuuza kubanga teruriiko kabalaza konna ababodaboda kwe bayinza okutambulira. Wano watta abantu ekitemu mu maaso g'amazzi ababoda bafiirawo n'abantu abalala ababulijjo ku mirumambe n'amagoma ewantu weewamu. Abantu bangi abafiiridde ku luguudo luno si bukufa nti bafudde mu nfa etetegerekeka naye olw'embeera embi eri ku luguudo kuno engeri gye balukolamuko. Tuvidde mu kifo kino nga poliisi ekyagumbye okulaba nga tewali atabangula mbeera.